Mbazira ajja kukyala. Mikwano gyaffe abatulaba amanya gange nze Jakijana okuva mu JICC Services LLC tubadde tubategekera ebivvulu ebbanga lino lyonna naye nga ku luno tubaleetedde something better ekyenjawulo ekigenda okuyuguumya Dubai ne UAE yonna awamu. Tufunye disappointments ningi omwaka guno ne twagala tubanaazeeko ennaku ndi ne bannange abasinga okuwagira ate betuleeta so boba yes abanda banze David International Suuna Ben ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogujja gwa November tosubwa tugenda mu nfuufu amatabi tugajja Kampala galina okulinnya ennyonyi tugenda mu nfuufu mwena bali e Dubai twegweko waliwo amanyi location kaji bagambe Desert safari yokayoka je tugenda okubira abantu esinkana sagala muntu yenna osuwe luno lutumira omwana muganda nge vama accommodation joli berango twegatako mu desert safari jirawo mbazira tone jali guys na kuzo mwezi nga 12 twesangeyo mu desert safari okuyingira dira mu kinana kyokka ne 13 abakikubamu bakatsi promotion bakatsi yogi abakikuba katsi sala omugambo Mr TikTok katsi Uganda bane bakubiriza abana ba accommodation mwenda alukuzi Abu Dhabi alugubaiba bane mujje tugenda MUBINYANYA nachi Suuna Ben okuyingira zigenda badira mu kinana ba ordinary 13 VIP ebinyanyanyanya point atenze kanzi kakanye ku doboze kyobo manya JICC ade kino yakigonzeza moya bainti waliwo pick up points ezenja olugamba nga abe Sharjah n'abaliranye Sharjah mwana wa nyabo genda toberengo genda ku Sahara Center kigenda kubanga kiri wali eringa kyalinze de kibasi atoberengo kolaki ngaba kutula paka ku kifo gwe wenna atenga oli Abu Dhabi nebi febiranye Abu Dhabi genda Al Wahada Mall egenda kubanga ate esawa agenda kubanga tazitubulira Jakijana natira gwe wenna ali wonere Dubai nebi febiranye Dubai genda ku union ani atamanyi union Nyondo Rozet Nyondo Media abantu ba Abu Dhabi abantu be Dubai abantu be Sharjah entambula ya bwerere so tuwasuubira tuyine na ku nyingi katugenda mu kinyanya tugenda mu fufu tewerabira nkugambe Suuna Ben ajja tubikira mutaka gwesebo nagambide odda mbazira tono ino mogera ko gatawo mbazira ja jirako mbazira ja kukyala namulabula dda nakulabula dda mali ngenda muyiga nakulabula dda ngenda seno omusenyu bwe nyakuzika musenyu mani nyakuzika Mikwano gyaffe tulina abantu abatutaddemu ssente mu kivulu kya Suuna Ben n'embaziira era ng'omu ku bo y'omukulu amanyikiddwa nga Mr. Hassan the Locks owa Mpombo Restaurant tweyanza nnyo mukama waffe enyabo nange naye abantu baagala okumanya lwaki okyuzinze kivulu kino totera kusponsoringa sofa ndowooza twakakulaba ku kivulu kimu kyokka then novayo nosponsoringa nekino ekyaffe abatulaba mwenna amanya ndowooza Hassan the Locks okuva ku Mpombo African Restaurant nasazeewo okubeera nga sponsoringa ekivulu kino olwokuba nti nga naye mukimanyi tuli bannayuganda tulina okwebeereramu nga bannayuganda oba okitegeera so bwe nsponsoringa ekivulu kino mba nnyina kinene kyengaseeko ku baganda baffe abava e Uganda okujja wano ne bano bennyini ababa bategese baganda baffe abo okuva Uganda okujja wano ekyokubiri bannayuganda be batuwagira nga Mpombo Restaurant era be batuyimirizaawo okututuusa olwaliro okubeera nti buli muntu yenna amanyi Mpombo Restaurant singa simmwe singa tetuliwo kubanga amaanyi tugajjamu mmwe abajja ne mutuwagira kati lwaki mbasiwagira kintu ng'ekyo ekireeteddwa bannayuganda ate nga ne betuleeta bannayuganda yesu akyola nakiwagidde so abagala okujja mwenna ku Mpombo African Restaurant okubeera nga mutuwagira mutusange wano ku Montreal Hotel eddeira okulya Knife Market ne Knife Police so nkubiriza bannayuganda mwenna abawangalira mu UAE mujje tubeerewo mu nsasagge ya Suuna Ben n'embaziira Tone wano babaddewo Mbazira Tone ajja kukyala
Suuna Ben ajja tusensekeza omuziki gwesebo Tereza sagala mulwanire wano sagala mulwanire wano mukakkani sagala mulwanire wano Mpomba African Restaurant yabateereddwa 13,000 Suuna Ben nowambazira tone azika munne musenyu azika munne musenyu emitezo genanga wanikanga bajagalira bagenda najjo ku nnyonyi emiti giva Kampala Okay, aja ataddewo 13,000 so tukakkane tugenda kwesanga mu desert safari mwekolo ogwammwe gwegenda nze ngendo zikwata mukwano gwange agenda okujja onkusaba nti tickets osobola ozisanga ewa ku Mpombo Restaurant ewa Mwami Hassan balina tickets zonna eza ordinary neza VIP David alina tickets, Oscar alina tickets, Katsa alina tickets, Alwas alina ez'abambazira tone. Nyondo alina tickets mikwano muje tuwagire abaana b'eka Suuna Ben embazira tone nze sina side bombi mbategeera abalina side muje nga mujja kumanya ani agenda okuziika munne esaawa tugenda bapikinga sawa 11 basi genda kubeerawo ku bifo Nyondo byabagambye tugenda kubeera ku Union tugenda kubeera ku Sahara Center wamu ne Al Wahda Mall Abu Dhabi so mekwano to keeping it time tutambule mu bulungi basi esembayo okupikinga sawa emu ziba ziweddewo tuli mu desert safari ngenda kuza omwezi 12 toweerabira tugenda kugenda mu Musenyu oyo omusajja gye muleka manyi beefuula nnyo abaakabije muleka Banai ate wekinatuka ku kyennyambala bana watugenda kwambala tugenda balaga emibiri ate ngenda tugenda kwetega Suuna Ben ngenda kubeera ngenda kwambala kalero nolwairo nyambadde mbise ku mubiri so jangu ng'onyambadde mu ngeri gy'oyagala tiwali oti atwambadde gomesi atwambadde biki t-shirt tuziyina ku bei rahisi ate nga za nyumanga Nyondo Media nyumanga katiyugi katisolo lako lwayo tensanze tegera twesene ku mikono nenga t-shirt jezili abana mugire mu buno togira mu gomesi togira mu kiteteyi togira mu zine empale empamu sege tugenda mu Musenyu baganda bange ababaniyasi bano aba part time buno bwe twagalayo bane muje mutwetege bemese katisi